yakwekalangula ate kalangule wakukalanguka. Kyali kwogera ku nekyo kuletekana dakika 28 ku ssaawa omwenda saa 17 nga nkulekera Mulanyi Daudi abenga kutwalaganya paka ensaaga kuba 12 Lubanda leeyo aye nga saino oddukira ndi abantu batongera n'amawulire gaife okuva ku desika ife mulange eyaki eyanabasa fama muvuni ali mu studio ni Mulanyi Daudi yena amungiza kuba bano bendese baidi kubigamagana ni Busoga eno ngeri gyetambulamu tuli kujja kwogera ku nsonga ningi Kamala bakube mukwano gwangu benga owuliriza. Okay, twagala okusiima omulungi ali mu bitundu ebyenjawulo akanyomero kano kabeerawo budde nga buno okusobola okutuusaako ensonga zonna engeri zitambulamu n'osobola okubanga bw'oti otambulira mu kumanya era nga akawungeezi ak'olunaku olwaleero twegattiddwako omusajja omu ku basinga okutegeera ensonga ez'amawulire engeri zitambulamu wadde mumanyi mu kuba ndongo omusajja akuba endongo amanyi kati mu radio tulina kye tuyita okubeera versatile nti bakuta amawulire okola Mulanyi aweerezako n'omupiira era waawe amweta mixed veggies buli kirungo kwegamba ye aliyo ti birungo wawootera ne mixed veggies wa mixed veggies ndi wale ku original tebanfuwa ku kale katandikirewo olwaleero omukulembeze wa kuno Yoweri Kaguta Museveni ali mu kitundu kino eky'ebusoga President Museveni agenda kumala ennaku 3 namba ng'ali wano era ezimu ku nsonga ezimuleese kwe kusinkana aba boda okusinkana abalimi b'ebikajjo n'okusinkana abavubi abantu ba mirundi 3 tetumanyi oba ennaku zino 3 agabanyizaamu nti aba boda leero kubanga aba boda ebali eyo tetumanyi oba olwokubiri agenda kusinkana abavubi asinkane n'abalimi b'ebikajjo ate aba boda by the way bayambibwa nabona ku sikiti nga baliko bati Muzeyi Mudofu bamuga miliyoni 10 eiganga so mweyune mangu muje mulopere Museveni ingano bali n'abawuliranga baliko babuzaabuza amawulire baba wamafu ayinga nzabampe 17 mwe ngulina basambi ovayo n'owabula bakobati yandiko byatya n'aba obena kintu mbo Muzeyi Mudofu bamuga 10 mugera iganga kingwana ye bakali kuchipa so kakati President Museveni abadde akamala okwogerako eri bannamawulire n'abakulembeze wano mu Busoga jukira nti President Museveni okujja kwe nti ali kwagala kulaba nga alwana Busoga eno eddemu omutima guli ogweni alimu ogwali ogwamaani mu kalulu 2020 President Museveni yakola bubi mu Busoga wano era abamu ku bawabuzi b'abeekyama bamugamba nti Busoga erina okunyikizayo bulungi ennyo so era kyovalaba ezimu ku nsonga eziri okumusumbuwa oba zazze okwogerako zezo abawabuzi ze baayogera nti ebikajjo sobo oteeka ayiteekako omukono erya sugar bill mwawulya bulungi nnyo then abavubi abo baga nti muzeeyi bali tukuba emigo n'ababodaboda muzeeyi nga otusululidde nnyo so alejukira ababodaboda bano ate ababodaboda bebaze kironda Faruku okubazuukusa kuba baali babaleka kumbali oba mulwanyi okitegeera ensonga ababodaboda babadde eno weebati kati muzeeyi ayagala kubazza mu kkubo ettuufu nti jjukira nti ababodaboda be bamu kubasinga okuwagira Kyagulanyi era be bamu kubaalonda bodaboda Kyagulanyi bw'aba nga ali mu kujja wano mu Busoga abasinga bamukuumira Lugazi naye nga owabodaboda naye so muzeeyi ayagala abatereeze mu layini batereere nti akalulu kano tuba tutuuse NRM eddemu ekitiibwa kyayo wali nti Busoga kitundu ky'NRM jukira omuyaga gwakuba kati abaana bagati omuyaga oguli okujja baguyita wave plus kugenda kubeera mukambwe nyagoyiwa kwa amaadhi guzirayo ebyo bigabo byakujibisa mulwanyi President Museveni idea ali ku town hall ali mu Jinja City olowooza embeera ejja kukyuka muko okumwe ebyo ebintu byetusubira nti byanaatakoyisira nze obulumi bwendi nabwo ku president n'okuba nti bwaida mu Busoga muno asula mu kitundu kye beeta Old Boma era olw'ekkobaano olw'olusoose luli ku Old Boma ku State House bankobye nti waliwo n'olwokubiri lwidda kuba ku Civil Service College era Civil Service College eri mu Old Boma aye obuzibu obubaawo nti buli lwoboogera ku Old Boma baidinga eyo abaloodi waabagayigaye tuba aye amazima gende tulinayo abantu abageto abali ku myalo eyo abasula mu bubbo abatonda amanda wansi ojja muloke eri ekitundu bakyeta nkere otuuka mu nkere weena wakoba oti aye
ebintu bino biboneka tibituuka wa president ezira bitwalayo olw'ensonga nti waliwo okuziyiza kw'amaanyi ate nga president buli lwaida wano abantu abakozesebwa okwaniriza president bamaliza nga tebafuniyemo bava mu nkere era nina ebigambo bye nabakoba ebiyaka ebiriwo enaku dino ekigambo ky'oluseke n'ekigambo ky'okwetega bantu banuuna ebyo biri President Museveni yo oluseke lwatandiseira airuka alininintira bulungi ayo okwetega mboine bipande mboinaawo mujinja east sebo ayo yakikiriro aye owekitiibwa balyeku eyawangula mu west yawangula byenabona kale kambaterereza kale yawangula owomujinja west atimbyawo ebipande wona wano mujinja east wona nga kwegamba president abitega abona mwine okwetega ate katya mu constituency kubanga constituency tebitooko oluguudo lwa Bell Avenue nga bwolubona bwoira ku Gabla Road wagema Victoriana School eyo ni Jinja West ate kuno opposite okuli Jinja City Hall kuli awo itaka eri bakubako ekisagaati yali Freedom Square yaifeni nga wetuyugumulira n'abayaye bali mu agolole etyo wona awo Jinja East era eyo ni Old Boma ekitundu kyenkiikirira bagala kimutimbya ebipande ki kwetega kati mudofu waliwo omuvubuka waliwo ensonga yotogeire ku bigambo byobaire uko byawo President Museveni ebimulese wano tubalina ensonga isatu enkulu mu Busoga ensonga dire ibiri doyogereku ebikado wayogera ku nsonga y'enanda tulina ensonga ey'ebibali omutiyere ey'ebibali abasoga baliko bati mu bitundu ebindi yona abantu bave mu bibali ayo wano mu Busoga nga government ne yatuwanawo government dire edali kwedeira mpegano iwozira boveno nokoba abantu bave mu bibali ng'obulamu bwaibwe bona mu kibali njagala muze ayogere ku nsonga y'ebibali naye bakone ku nsonga eyabamusiga nsimbi waliwo omusiga nsimbi ali ebugemba awo wansi awo waliwo ekisinyi naye bali yiwawo ettaka ebali walagamba bagenda zimbawo mafuta wansi awo wali oba waliwo oba Starbex akulirawo sepiki onaliko bamulirwano wa Starbex wali baliwo ettaka awo waliwo omusigiti eryo saba ettaka lya Islamic va ku bugembe Islamic kirira wansi waayo balaga nga bagenda kuzimbawo mafuta ettaka lya Islamic najawo bankoba ati ogwo musigiti foundation ya formana ajibona so katulinde tuwe muzeo musigiti guli yawo Islamic kuba ettaka eryo lya Islamic biraira waigulu musigiti guli yawo liva waigulu ku musigiti twaliza muneyo Starbex yona n'abapangisawo paka wanawali Busoga growers era bagula nawo wona waibwe ate wekikulu kyoyina kyoyogera ino abantu awo oide bikugema era bakoba ati abo babinge ati bwe nabyongera kuwaleira bakoba ati nimba nakoba abasada ndi kale bwembanga kakati mulinde baje okuwulira nga ettaka tibalitayire ku kyapa nga tugenda kuvoza endala mubadde mukyayogera ku nsonga y'ebipande mukulu bali ku byabadde atimbye awo byatimbye waliwo omuvubuka bamuyita David Magezi William eyagala okwesimbawo ku bukulembeze ku ntebe y'obukulembeze yagamba nti mu biseera ebyobufuzi bye tulirimu waliwo kye bayita political kulabahu kati bagita political kulabahu nti tosimbe mu constituency yo naye oliko simbe mu constituency endala bakulabe n'okwetunda eri muzeeyi bagita political kulabahu muzeeyi asinga kwenda bipande ebyolukubana kwaba amani eti ono wakabi ono mukubaka yunowo atakwerabira wagaye tamumanyi amwidira ebikolobero bye yabona ku ekipande yabuuza ati akaliyo aba ali kuvaawo ali kwikirira wale wansi Bell Avenue awo wensula mwana yakube sente do lugudo kuva musita paka namayingo emotoka dasibawo 8 dandi awo ayo ide isanu eri ali awo kale yo nga tuvuddeyo waliwo abavubuka bannakibina kya DP bamusayi muto babayita ba DP block